Sema Minister Kasolo tukwegayiridde jangu tutase naffe batuwe sente zaffe twekulakulanye ate ffe abakyala ffe tusingako mulimu abasajja miliyoni aga buli omwaka tezafuluma na zino tezafulumye batugamba kwa ziri kwa akawunti ziri luddawa sema jangu tutase kwa akawunti zibeerako zikolako kinga zaffe ffe twagala kukola abantu abamu bakwata embizi zaabwe bamanyi bajja wanene okufuna sente ne bagamba mbu sente ziganya zitya wewe batugamba tuli mu sentinale n'akawunti tuzirina mu sentinale lwaki tebatuterayo sente zaffe sema jjajja mwami tukukowoola sema mwami Kasolo tukukowoola nga w'oyambye abalala bonna naffe jangu otuyambe abantu bakaaba abo bonna bakaaba tuli mu kukaaba mujje mututaase batuwe sente zaffe naffe tukole nze Nanyunja Sale Nabusange nze nzaba yankozi andiko tusaba ebibanja abasajja batufaako kati endagaano tuzijjewa simanyi mbukigo tetulina endagaano za bibanja tetuzirina kati olukiiko olufunyeemu sirina kyendufunyeemu sirina kubanga muzeeyi bw'abanga yasalawo okutuwa ssente zituyambe abakyala tubeere nga twekulaakulanya lwaki bamutira obululu ez'emyuga wazifuna ne parish model nazifuna batuyise tujja abakyala president balese sente z'abakyala ne tujja tufune emisomo tusobole okufuna sente z'abakyala naye gye bigenza okuggwera sente nga zirimu obungodiya bungi batandikira ku bukadde buna bizinensi yange eri $5,000 nzize banyongere bwe baba batuwadde z'abakyala nyongeremu atilisite z'akakadde akamu n'ekitundu ndabe nga nange neetandikawo naye gye bigenza okuggwera bagenze balese Sentinale Bank esomeseza batandikira ku bantu ku bukadde buna Baagala musingo oteekwa okuba sente z'abakyala oteekwa okuba nga endagaano yo gw'omukyala kati nze siine ndi mukyala mufumbo ngwate nti endagaano y'abaze nga tategedde ate sente z'abakyala ate ngireete ngisingeyo bampe sente ezo n'endagaano z'emmotoka tetuzirina kakati awo muzeeyi abadde afubye okutuyambanga ffe abakyala naye sente beziyitako oba pulezidenti afune ennamba zaffe nga wafuna nnanga muntu atuweerezenga buweereze tukijja tukolera naye abakulembeze beziyitamu be balina emirimu zituuka ku PDM okiwulidde PDM eri Kampala amaka gange gali kuno kwenkoledde naye munyimye sente mu kibiina mwe mmaze emyaka ne mugamba tugerera kwazi wa chairman gwamanyi chairman ayinza okuba nga amanyi nga atasobola kukola twagala kutambula kugenda mu maaso naye abalina muzeeyi ku lusegere abali mu bukulembeze bebaganye gavumenti okugenda mu maaso gavumenti yandibadde egenda mu maaso naye abakibbira abagala ebingi ab'emirulu abali okumpi be batuliddeko sente bwe baleeteza emyoga tebabyogerera fe abamanyi nti tusobola okwogera tebabitubuulira baleeta wano ne bayite natasobola boogerako gwe banaabalyako $3,000 gwe banaalyako $2,000 oyo gwe bawa ssente nze ssente za gavumenti busanga zitandika sifunangako ku ssente za gavumenti lwaki kubanga oliyingiriza n'olondoola bigenze bitya ba MP bajja ne bayita abakyala ne batukuŋŋaanya ekyalo n'ebifaananyi ne babitukuba zigenda okujja nga bamu be bafunye nga ffe tetwalabiseeko kitegeeza ki ti abantu basala eddiiro ne bava mu movement ne bagenda mu UPH ne bagenda mu DP ne basala abagula temukkiriza mutuyambe pulezidenti waffe afune ku ddoboozi zaffe abaava bali wano wansi naffe tufuneko obudduukirizi nene tubulwa n'amazzi g'okunywa
bali bamutuweereza be batwala obuyambi be batwala ne bagagawala ffe ne tusigala bwe tuti nga tubonabona tutambuza busente bwaffe obwekyavu mujje tubayita mufune sente mujje tubayita mufune obusumu n'obusente bwaffe ne tubukozesa buyamba abaana baffe okulya akawunga ne tuddayo basule enjala buli bide ne batutambuza tuteeka mu transport bide ne tutambuza yadde 10 tebakikuwa naffe bannange obulumi butuluma bagulirira temuzisiimulamu mubiteeke bannabanja tulabe tuli bubi gombolola yankoze eno etutamye etutamye n'obuyaye endala omukazi oyo mukantego bayombera ku poliisi kasita tuli era tujja kubeeramu naye bali basindika be bakyamu oli omusajja talina nsobi wadde naaka naye basindika naba sente okuva waggulu paka wansi nkwate ennanga endagaano yange ey'ekibanja ngiweeyo yampe sente ate bamale nakyo bakitwale nsigalirewo abaana bange basigale mu bbanga kati nze mufuna mpola ow'ennyaanya sinfune nze nsula mu muzigo ntunda nnyaanya ekayabwa wali mu ttawuni kati sinfune nze sente olw'okuba nti nno nsula mu muzigo siina ndagaano ya kibanja atuyambe nyabo nabanja tusaba ojjeko otubulira ku sente zemusindika tuli bubi nnyo mukozi tuli bubi fe tusigalire emirembe n'ennaku emabega fe tusigalire emirembe n'ennaku emabega lwaki tusigalire emabega nga tulonda Pulezidenti Museveni bwe yafulumiza sente zaabadde z'abagagga bokka abaffe tetuzifuneko naffe tetulina ndagaano za bibanja zibasabeze ba sentinali tulina buyumba buzigo bwe tusulamu obuyumba bwe tusulamu tunakwata obuyumba bwe baatuwa tusulamu otubangisa tubuwayo ng'emisingo Pulezidenti Museveni ajja ku gulawundi oba nabbanja ajja ku gulawundi tuli bubi nabbanja ajja ku gulawundi sentinali gyekwasiza sente tejja tugasa ajja wansi ku gulawundi awulira bulimu bwe tulina sente z'emyoga tetwazifunako ez'abavubuka tebazifuna kati nze ndi mukazi mukadde ntunuulya emyaka gye nina nasomesa nti abazzukulu bange nga nezo bazisabyeko misingo sijja kusobola zifuna erinnya lyange sulamuko ku ddoboozi erinnya lyange nze Veronica Namwanje Nayinda nze muwanika wa PDM Nabusanke mu Kayabwe Town Council. PDM tufuna lisiti z'abantu abagenda okufuna sente kati bwe bituukako mu maaso nga batandise okulondobamu abagenda okufuna sente kyamaani waffe bamuyita Kasasa Richard kakati n'aleeta lisiti ne tugitunulamu ne tugamba abantu bafune sente kati oluvannyuma ate tugenda okulaba ng'aleese lisiti endala nti bano tebagenda kufuna nga lisiti twamala ogiyisa nti ate bano tebagenda kufuna ne tubuuza ate kakati abantu bonna be twateekako ti bano bapendinze ne tugamba tuve kumukumu nga tuwa abantu abatafunye tubagumye nti sente zikola ki zijja nabo babe bagumu waliwo esente ezasooka okujja abapendinga ne zijja olwokubiri tebaafuna ne zijja ku gundi ey'okusatu tebaafuna kakati abantu batuli bubi bagamba mmwe abakulembeze lwaki abantu batujja ku lisiti egenda okufuna PDM era bandeeseeko wano mu bantu njogerere PDM lwakuba abantu babadde bakola ki bawoggana nnyo mbanyonyole kuba ekintu bakiteeka ku ffe era batugamba ddala tugenda kulinnya kabangali batutwale nti tuli babbi nze sibbanga ku ssente ndi mukyala eyeekolera kyeyamaani waffe era nze nja kwogera buli kimu buli ekibadde kigenda mu maaso mu PDM era kanso yajja assistant town clerk yajja ne tugamba ku mukulembeze waffe ne tumugamba naffe ffennyini abakakiiko nze ne secretary ne tumutuuza ne tumugamba lwaki ojjako abantu ku lisiti abantu abagenda okufuna ssente yatugamba abalala bagumiikirize bano be bagenda okufuna kwegamba nze nga nze omu nze ndaba nga PDM alimu emivuyo wadde ndi mukulembeze nze sidda ku sayidi kubanga abantu beetaaga ssente
batulemeseza ssente bazitwala sente tuzaaga tusobola n'okuzizza kubanga tewali mukyala lyaz'amaanya tuli mu bulaka tuli mu asha tusobola kubisaswa na omoja tewali mukyala lyaz'amaanya naye bazitulemeseza obukwakuliza obususse za kyalo kiramba kijja kitya amaka gamu ne gafuna sente za kyalo kiramba ifene tumaze omwaka gumu n'ekitundu twewandisa mu PDM fene tuyigirizibwa wanene buli kiseera tutambula ne tuyigirizibwa abantu abatayigirizibwa abatasomesebwa be bajja wanene ne bafuna sente sebo minisita Kasolo tukuyita wanene kaaba mu tawuni kanso miliyoni 2 ku luno tebanzigaba era ffe abaafika kugulya omutendera gwa sentinali tebaatuwa sente jangu sebo minisita Kasolo otutaase jangu sente zaffe batubulire gye ziri ate mwabempiji mmwe mutatuwa sente zaffe nga tumaze omwaka gumu ne tugenda kujja kutemwe tubeeyambulire ebijja tugasanga ne zino za parish mode zitaliko ndagaano yonna zaagaana nezo muzeeyi asooka zitaliko ndagaano yonna zaagaana eza parish mode zino zezinakkirizibwa atuwe ssente okuwuliriza ng'agenda abaagala okuwuliriza baliko bawulirize ki amanya bampita Nalwokeeti nvudde wali enabusanke mu tawuni kanso y'Ekayawe enteekateeka zino eza gavumenti zibadde nnungi nnyo naye abaziri ku lusegere abazeetoolodde bekkusa bokka gavumenti yatugamba mukyala Kasolo namuwulira bulungi ng'ayogera nti grow kitegeeza omukyala wa wansi yeekulaakulanye bakyala bagule ettaka bakyala babeere bulungi naye omukyala wa wansi tosobola mugamba sookoletta endagaano y'ekibanja leeta omulimu nga guli registered otugambye nti ssente ozituwadde ng'abakyala kwekulaakulanye n'omukyala wa wansi yeekulaakulanye nzize mu banka nagendako mu Centenary banka nentukayo nga njagala ssente za guro nga nina endagaano yange ya poloti nga nina n'ebinjogerako byonna ne bantegeeza nti ssente zino ziteekwa okuba ng'olina endagaano eya poloti nga wagula na kyapa kakati ze nyiza nti okubeera n'ekyapa okufuna ssente era navaayo nga nkyankalanye ne batugamba nti atugambye abadde asomesa nti okkirizibwa okuwayo endagaano y'omwami nali ne mukyala wange ng'alina endagaano y'omwami we era nga musentinali tuwewoleddemu ssente nnyingi naye bwe tutuukayo batulaga zaabwe tulina superwomen jangu wewoleza ffe eza bulijjo omukyala yangamba nti ssente zaaweddeyo dda nenkubira akulira ebyabakyala nangamba ntuseeyo ne mbasaba lisiti y'abakyala bagenda kuleeta omusomo lwaki gubaddemu akeegugungo kubanga bye basomesa si bye bali bye batugamba si bye bakola ki si bye bali omukyala oyo bwe bagabeza Paris modo batugamba bali abantu abawansi naye twesanga nga kansala azifunye n'abaana be kumpi baana nga bonna bafunye ng'abaffe babagombye era abaffe tebagitolodde ki bagamba nti omuntu omu alina okuzifuna mu famire naye abaana bana baafuna naye naafuna ate nga yali waggulu bwe ziba za muntu wa wansi ffe tuwasigalira abakyala abatalina mu bibiina baafuna ssente eri mu ntebe zaabwe n'abaami kubanga bo balina akasente ke bakoze ki ke bawadde oli nagamba leetayo ku ssente nze nsobole okuyisaawo ffe abaana bamufuna mpola nze obange teyazifuna bamugamba tosobola ku kyalo naye nga yatandika ekibiina bwe baali bagaba ssente ezo za Paris modo batugamba tuyitire mu bibiina ffe waliwo gye batumye ssente nga tuli mu bibiina gye tuwangalidde emyaka 10 mu kibiina ne bagamba si woosula kitegeeza pulezidenti wa Uganda ayina kusula wa bamuzaala mbalala asula mu state lwaki tasula mu banka ne bazijjayo ne batandika oziisa ku masimu g'abantu olwaleero tutambudde emisomo gyonna tugisomye buli musomo gwonna ogwa PDM tugisomye tugumazeeko otuuka ku ssaawa ey'okufuna ssente babaga nti ate gwe ennangamuntu yekyaliko akabuuza amangu ago ssente ezo nga ziyitira ku nsonda okiwulidde oli kasita bamutemerayo 2 nga gwe ofuna za PDM gwe ng'osigala oli ku koloweyiti olinda ssente tolaba oli wa mwaka gujja abamu baafuna 5 abalala ab'omukisa baafunye akakadde wakati awo fe abatafuniddeeko ddala tulinde omwaka ogujja we tutabutuukayo ekyo kituyinza
tukwata nnyo ng'abakyala abantu abasinga bonna banyiivu ku ssente ezo eza pidi tuzijjewa tetulina ndagaano ate nga miliyoni bakuwaka emitwalo 5 si baddyabo wabula ontaddeyo olyo tebampisha mukyala kizanno werina eddoboozi yogeza nze ndi mukyala kizanno werina palishimodo sigifunangako naye ffe nga tukyali bawala ffe twasanga n'ekibinja kyabayekera wali nakibanga wadde n'olwataano nga tuli wano lukozi bannaye pulezidenti Museveni twagala mane kadi z'emmotoka embu eyo mama ki ekisinza okubanyiiza mu nteekateeka ekisinza mu bulamu bw'ensi ye musajja okugamba mutuweyo kadi z'emmotoka tumubuuza sente za sentinale za gavumenti nti sente za gavumenti yatuwananga muntu gyeba tusaba n'omweyimiriza batuwe sente tukole ogambye muntu wawasa atomusabe kadi y'emmotoka alina kadala ayagala kuva mu osabe kibanja nguleta endagaano gavumenti yatugambye tuwa sente za kutandikirako kati olukiiko mulufunyeemu oba tetufunyeemu nze Nanyonja Sara mbeera Nabusankawo nsangibwa Mukaya bwe Town Council obulumi bwange obundiko nze n'abantu abalala 20 tumaze omwaka gumu n'ekitundu tetufuna ssente za PDM naye nga buli kimu kyonna twakikola twakimala ssente ze basembyeyo okugaba waneeno ffe abaali abakadde ffe tebatuwa ssente ne batugamba mu wiiki 2 bagenda tuwa ssente ne tuwandiika amannya gaffe gonna abantu 20 kati omwezi gumu na kitundu tebatuwa ssente zaffe omwaka gumu na kitundu wabula abantu abasoma abajja abatasomye bebawa ssente omuntu nayingira PDM mu wiiki 2 olw'okubeera bali eri bamanyi nti no ssente zigenda kujja olunaku bwe ruti bebawa ssente ffe abaamala buli kimu kyonna tebatuwa ssente ne batugamba muffe buli we batukebera musibe abatulaga tuli mu banka mu sentinale osegeera ne tuwandiika omukyala Saala owaawa neeno ku Kayabwe Town Council ne tuwandiika n'agamba amanya gaffe agatwalidde mwamikazi w'empigi mu nnaku 2 batuwe ssente okitegeera kati mwezi gumu na kitundu batuguma buvumi okitegeera batugambe mwamikazi bwe yatakola kati sseba mwamikazi bwe tukukoowoola jangu otuwe ssente zaffe abantu b'e Nabusanka abaafika ku luli sebo tukusaba sebo mwami Kasolo minisita nkukoowoola sebo jangu otutaase abantu b'e Nabusanka jajja mwami Museveni oli mukwano gwange munnange bakutira akalulu mujje mututaase tulaja neno Mukaya Town Council ssente tetuziraba miliyoni 2 ku luno abantu ffe tutafunye ssente naye nga buli kimu kyonna twakimala mwami Kasolo tukuwulidde ng'otaasizza abantu naffe jangu otutaase tufune obwenkanya ne tutambula nga tutambuza bigenda okuva e Nabusanka okujja wano okusoma osegeera abantu ne bava mu yale amannya nze kansala mmaali atwala omuluka obwinakirala kansala tubulira amannya go gonna nze kansala nakawukimaali nze kansala nakawukimaali naye ssente zino tezazikulaakulanya muntu wa wansi tubasaba omuzeeyi bw'otunuulira ssente ze batuwa miliyoni 4 ate oleeta omusingo nga guli mu bukadde poloti teryegula bukadde buna naye baagala omusingo nga bazimbako nenakani bizinesi baagala ziririjessadi bwe mbeera mulimi nali gyesalingadde ennimiro nali gyesalingadde omusiri gwe mwali ezo sente tezazekulaakulanya muntu wa wansi era abasinga obalaba okwekalakaasa kuno bonna balemeddwa kubanga tebajja zisobola tebayinza zisobola bandi badatisi akakadde nga muzeeyike yagaba ate tebakafuna kubanga tebakafuna ate babajjako nti leeta yabiri esobola okukafuna n'olwekyo tuganyulwa ku ssente Museveni zaatuwa pulezidenti obadde okoze naye abantu ekyamazima omusajja abantu zenasigo jeni mbeera kawango bagaana okuzimba ezaki ze baagaana okuwa kati leero obadde oze ku zaaki kazi mbadde nzize kuzagulwa ate nazo bansaba omusingo gw'ekibanja gende ku kiyungu ky'abantu tebalajja ne bazinzijjako
buzibu ki? Batuwanisa miyoga buli sente ze batuwanisa tebatuwa mu miyoga twali abantu 12 bawako basatu lwaki bawako basatu muzeeyi yatuwa sente z'emiyoga tezituuka lwaki tezituuka lwaki balondamu abawaayo be bawaafe abawansi tebatuwa lwaki balyanguzi muzeeyi tetwafuna sente abantu bewansi tetwafuna sente ogamba otya sente z'abakyala bakulaakulanye ate noŋŋamba nkuwa endagaano mudaala nkuwa endagaano basobola omunemu gwange okujjamu sente n'enzizza bakikonsaba endagaano nebakuwa sente olina bizinesi otono nosasula n'ogimalayo kati sente zabakuwabalyoka basaba omusingo twagala omusingo nga kapito gwolina asinga ogundi sente zogenda okufuna mubwaba yina kapito wa $5,000,000 awo wosaba $3,000,000 kati nze nzize munyongeremu ate munsaba ekisinga ku kyennina ngenda kukijjawa ate nga mutulese kwekulaakulanya omuntu wa wansi sente basosolamu sente twekulakulanye kubanga naffe tuli baavu twagala tuve mu bwavu emisingo tetugirina naye nga tusobola okukola bizinesi tetulina entono twagala zisituke tuve mu bizinesi entono tudde mu bizinesi ezitegeera naffe tubeera abaana abaferefu nedda nyabo nedda batuwa sente twagala sente kati nze nina abaana nina abazukulu balabaseza gavumenti yabadde emeseza nabbanja ajja tugabira sente wamataata fe twagala nabbanja ajja tusomesa omusoma tumanye nti naffe abowansi tusaana okufuna ku sente za gavumenti tetulina ndagaano fetuli mu muzigo kati nze nkaddiye n'abazukulu bange njagala n'abasomesa ntekusikola kati nze nkaddiye njagala sente bakwekulakulanye nga nzira mu byakusa webabijjayo musentineri ne babisa ne muwendi ne tugendayo ezaffe tumaze omwaka 13 tatuzifuna wabula buli nga batugamba mu business proposals zaffe teziriyo nga bayingidde wiiki 2 babawa sente ebyaffe babiteekawo kuno baagaba sente $2,000,000 tebaagagaba era abantu bena busanka 2 gyetuli seba mwami Kasolo tukuyita jjajja mwami President Museveni ffe tukuyita twagala sente tebatuwa sente abantu abatasoma nebajja ne babawa sente fe abasomanga netambuzanga ebigera okupenda musango ne batuwa sente batuwulire sente zaffe oba teziriyo bwetukuza yatugamba mukweziri ku akawunti bwe zibaku eziri ku akawunti zirabira ku akawunti oba zaffe batugamba musimanyanga mmwe balaga mbu muli mu sentinale bwe tuba tuli mu sentinale akawunti twazigulawo gyeziri seba mwami kaziwe abantu banoona tetwagala bajje batusabe sente ze batatuwa zembakaddyemu ab'empijini wamutatuwa sente zaffe wiiki eno tugenda kujja tubeyambulira abantu bena busantu 20 Mama, eza PDM wazifuna? Safuna sente za PDM nako sasa nye mitwalo 2 okumaliriza sente za PDM nga newuba enkozi newuba ennabusanke buli wamu nzijja buli webatuyita fomu ne tuzisasula buli kimu ne tusasula okutujjuliza ne batusasula ne tutuuka sente zonna ne bazitulyako kati ate nakati baleese emisomo gyegimu era twagala sente bongo bwe baba banoonya obuli tebatusala ndagaano baba bakolamu ate nga batugaba sente ziva ku muntu wa wansi ku nusu 5 ate suza nusu 5 nze sisuza sente ate ffe batusosola baani abagenda ozitwala abazeeyagaliza abakulembeze tebatuyambye batulekeredde mwaka 1 nga tusabye sente za PDM
ekisolo ekyabo ekyobulamu kyakoze eki njagala okubeebaza okujja olunaku olwaleero okulaba nga abakyala mwagala okukola kyokwejja mu bwavu tukakasa bulungi nti eno ye tawuni kanso waliwo abakyala abavudde e Buseese waliwo abavudde e Kayabwe ate Kayabwe muluwa ate abe Nakibanga ate abe Nabusanke kati basebo ne bannyabo mbadde siri mweteekuteeku kujja mu miitingi eno naye mbadde mu ofiisi ngenza okuwulira nga mpulira wakati amaloboozi agayitingana ng'omukulembeze mbadde nyina okuvayo okuwulira abantu bange lwaki bakoze eki mu nteekateeka eno nze mukulembeze akulembera Kayabwe Town Council oba abasajja oba bakyo abakazi gavumenti eba ne puroguramu n'enteekateeka oba pulojekiti nyina okugimanyako ebitundu 10 kuki oba gonjagala oba tokola ki naye olwaleero nti lwaki mbadde ntudde mu ofiisi wali saafuna kukola kikumanyisibwa naye olw'okuba nti oluvannyuma nyina tinze kalondezi wa Kayabwe Town Council nyina okuvayo nga mpulira akakyala kano akakola ki omuganda agamba nti amazima gali kufulowa ki tulina ebintu ebimu byetwogera mwe bannakabwe ne mumpita omulalu naye ng'ate ensonga njogera ku bintu ebikwata ku muntu waki tulabe nga omuntu wa wansi nga gavumenti eno yapulaninga nti omuntu wa wansi tulina omuleta mu PDM tulina okuleeta ssente za grow okulaba ng'omukazi afuna ssente zigenda okuwerera omuki kati bwe mba sibuddeewo nga mmeeya kubalambika mutuufu kyokuloba tukikola ki olwaleero twali wali bwe nafunira emigga egyali emiyitirivu gye mwawulira ejantwala ne mu kkoma bino gye byalimu baganda bange bana ba Centenary Bank bakasa baali basaale nnyo mu kusomesa kusinziza PDM niwaleero wogoberera PDM engeri gyetambuddemu ng'olwaleero muze ku ssente za gulo nga ne PDM nga nze ndi miruka ena gye nkulembera bya 26 nze bekala kunfuna complaining okuva mu mmwe meeya nti twajja mu misomo tusoma okumala emyaka 2 tebatuwa ssente naye ng'ate abapya bakola ki nfuna ng'omukulembeze okwemulugunya olwa tulina emiruka emeka wetulira mulukenda waliwo omuluka gwe Nabusanke ng'abantu b'e Nabusanke Parliamenti ya Uganda yakola business plan nga ina abakulu olwawo oduuka muluka gwe Nabusanke okwaba amaziga babwadde emitwalo 50 ameka emitwalo 50 ameka kati nga ffe abagira okuyamba bannaffe okulaba nga bejja mu bwabutuulira ki bwe tuba twogera ebigambo bino omuntu ng'olina gwokubamu effumu mu luwombo lwe awulira ng'akola ki naye nze mwampa obukulembeze tusina ssente ze mbakoze eki nga gye nnina okubadiriza kwe kufuna obuki Parliament ya Uganda oba yatula negamba nekola business plan President Museveni n'agisayininga n'agamba nti omufuna mpola alina kufuna kaki kati gwe omuntu ali ku muluka chairperson wa SACCO oba otya n'ogamba nti omukyalo ono oba omwami tasana kaki olwaleero wemba abategeeza bassabo ne bannyabo nti Parliament ya Uganda emala okukola ekiteeso ekyo ne bagamba wafuna miliyoni ya ssente bagenda okuyisaamu ssente fe abasentinale baatubba dda kankugamba ebigambo bino baatubba dda kali mu kutubba ate kati baagala era tuddeyo tukole okati omusingo gwe nina sirina musingo njagala kwekulaakula bakulaakulanya baali waggulu nnyo balina bibanja mapoloti fe abamu tetunafuna mapoloti pulezidenti yazireese ssente yazireese naye ebigambo bye boogera baagala bakulaakulana edda be balina okugjayo ssente kati fe abatalina abataakulaakulana tulinganga baviiriddemu awo yensonga lwaki nze ngenda tambula nzira ku mudaala gwange ntunda switi okitegedde ssente zammwe abakyala ssente zaffe naye zirimu obukwakkulizo bungi ate ekyokubiri bazitadde mu Centenary Bank Centenary Bank yatubba dda nze yanziba dda kale mpula nga yantuuka wano mbula okwegoga ojjeegoga nti ngifulumye naye nga tesoboka fuluma kitegedde Centenary Bank wakafa
ekinyiziza babanga baleeta ebirango batubuulire nga nesigama nti buli mukyala yenna batubuulire nga nti waliwo akola ki abagenda okuzifuna mu bakyala waliwo abakyala n'obukyala tunyize tukutte obusente tubuulire batuleete kyokka obusente bufudde bwereesi tugenda kugasibwa kubanga tubadde tumanyi nti n'omuntu owa wansi ajja kukola ki ajja kufuna twekulaakulanye iki ekisinza okutabula batugambye nti wali nti tulina okufuna emisingo biki olina okuba nga olina kyokola tulina ebyo tukola ebyaffe ebitonotono ogwo obadde oyagala ozifuna otya gwewaze olowooza nunda oba nunda mbuzi zange ziringa 6 bampe neeyongeremu ku busente obwo nkole ekyo ngaziye naye kakati fe abati abalunda obuntu obutono tugenda kukola tutya maama kiki olukiiko nga muluddukamu zino baziretanga zaffe ng'abakyala twekulaakulanye nezafuuse z'abagagga munoonya abagagga mutunyonyole bulungi ki ekibatabudde maama misingo tulina obupoloti bwaffe bwa kikazi ate sente bazitwale nga baagala kuwa bagagga bannabo ab'embuto ki ekibatabudde maama tuyimirire otubuulire mu ki ekibatabudde kiki ekibaddusa mu lukiiko yimirire otubuulire ki ekibatabudde misingo okwate endagaano y'abala ogiweeyo olw'okuba oyagala ssente kati mmwe mubadde mulowooza ki uganda temuli kyawere batufuula madaala nedda abanene batufuula madaala bo batulinyireko zijje bo bazifune wange maama abanene batufuula madaala like fe tukizimbe eri waggulu balabe nti kitambula weekiri baweereze ssente abanene bazirye ki ekibajje mu lukiiko temuli mulamwa omuntu ayagala okwekulaakulanya batugambye bwe bagenda tuwa ssente zakwekulaakulanya omuntu owansi nomuyambi otya kati olwo omuntu owansi tomuyambi olw'ensonga ffe abakyala abamu tetulina ndagaano za poloti kakati ongambye lete ndagaano ya poloti sigirina esaawa zino nina okubanga nya bizinesi itandika mukadde sigirina kati olwoba bazireetedde balinako we batuuse olukiiko nga muludduseemu maama olukiiko terukyatugasa tuzze nga tuzze kuyambibwa tetuyambiddwa mwe mubadde musuubira ki tubadde tusuubira nti bajja tutuyamba ffe ng'abakyala aba wansi batusitule tusobole okuba nga twekulaakulanya naffe kuba olusi obusobozi abamu tetubulina naye nga netusobola okukola naye ate tebatuyambye bye batugambye biwanvu tulina bizinesi zaffe tubadde tumaye bagenda tuwa akasente twongere mu bizinesi zaffe